bakadde bange muto wange Seggona akali amaggwa yajuliza nnyo ebitabo ebitukuvu byembadde ngenda okujuliza sigenda kukikola kanjulize kimu kyokka ekya Yoanna mutwe gwe 15 olunyiriro 19 bw'okkiriza obuvunaanyizibwa bonna bonna mu nsi tozadde okukuuma ku luzzi nga gwe kalinda luzzi oba okkiriza okulinyizibwa okuvumibwa okutyoboolwa okufuna abakwakanya okuva mu buli nsonda n'okutyoboolebwa ndowooza kyenakola okukkiriza obuvunaanyizibwa ebyo nalina okubitegeera n'olwekyo mbikkiriza byenjize mu bbanga lya myaka nga3-4 ekisooka kyangu okubeera omusanyufu mu nsi ne si kya bulijjo okubeera omwangu wakati mu kusoomoozebwa mu bulamu tewali musango oba kibi okubeera omuntu bulamu n'okusonyiwa abakusobeza newankubadde nga bakikozesa ffujjo n'okumalako ekitiibwa newankubadde obeera kapere okuddamu okubeesiga ennyo owekitiibwa badde obeera kapere okuddamu okubeesiga ennyo owekitiibwa Ssaabamukadde wange Munsonyi Ssebayiga obubaka bw'otuwadde mu kitambiro bunnyikidde era otwebalize Ssaabasumba eyakusindise ebukiikaddyo bwa Lwera otuuseeko obubaka obwo tubufunye bulungi oba yetubuulira oba yetuyigiriza nfunye okuyiga nga kwalubeerera mu kaseera kano nti ebintu bingi ng'otambula mu nsi tebeera mu mikono gyo era ebimu bitatotegedde era nti mu ntabaalo z'ensi musuubiremu okumenyeka emitima era n'okuluma obujiji era njize nti wakati mu bantu ababi waliwo abantu Katonda beyawa omukwano obwa Sseruganda obwa nnyina omu n'okufaayo ku bwa Sseruganda obwo bano be bantu abakuwa entandikwa era abakukkula ettaala mu bisoboka enkya na leero mwebala omukwano gwe mundaze olwaleero era ntegedde nti mu nsi bw'ofuna ekisiikirize ky'abantu abalungi omanya nti enkuba newankubadde erimu eggulu eribwatuka n'eraddu bw'emala okukya ate eggulu liraala n'enjuba n'evaayo era njize nti olugambo n'ebigambo biyinza okuleeta obukyayi n'okwetamwa njagala era njize ntolamulanga muntu oba abantu olw'ebigambo by'obuli obuwulizi mu nsi olina okubeera omukalabakalaba n'otwala akaseera neweetegereza era neweewooleza wekka n'osalawo bw'obeera nga ggwe alina omutwe gwe baseerako obulo nga tosobola kuwuguka n'omanya nti gujja kujja kwewa ebiwundu oba oli mu kabi emirundi mingi ojja kuzuula nti oyagala ennyo omanye ebifa ku balala nga ddala oyagala ennyo omanye ebifa ku balala era gw'olina okwewala emirundi egimu n'olwekyo okuva na leero okugenda mu maaso nja kufaayo ennyo okulaba ebyo abantu bye bakola okusinga ebyo bye boogera nga nnoonya okukolagana nabo nakino nkiyize nti buli bwogezaako okwonoona erinnya ly'omuntu ng'okozesa effutwa effubitizi enge n'okweyagaliza oba weewoza ebbanja era ebbanja eryo
beponga Katonda akubiseeko akakasubi oyinza otusasuliramu amagoba. Nakino nkize omuntu bw'omuwa omwaganya n'ayogera ebigendererwa bye ebituufu obitegeera, era abantu beebuuza lwaki soogera nnyo. Bw'oba oyogera amazima toyogera nnyo, amazima gategeereka mangu. Alina kyayisaawo ng'apalapalanya aba alina okwogera emirundi mingi ategeerekeke. Oluusi obeera oyagala abantu abakuyisa obubi oba eddoozi y'emu, naye nga si kyekikula kyo. Nze siwoolera ggwanga, okwolera eggwanga nkulekera Katonda. Monsignori ng'atandika ekitambiro yayogedde ku bantu abaali bagamba nti lwaki Mpuuga ateeka okusaba. Nze wano wemmanyi, simanyi wannakayima, era ebisinga sibimanyi. Simanyi wannabuzaana n'okukwata Banyolo. Nze mmanyi wano, simanyi na wa Mukasa. Mange tantwalangayo, era kyekindeese wano okwebaza Katonda okumpa obukuumi nanjazikayo n'amagezi agasobola okukulembera bannange ne batebenkera. Bwe nadda ebbali mu bukulembeze ndowooza muwulira entubiro bw'emira abali ku lubalama. Sisobola butyebaza Katonda eyanjazika ku magezi ago, kubanga bw'agagala okuganona agatwala nga bwe yakola Kabaka Nabukadineza, nga yeegulumiza, nga yeeteeka ku Namulondo gy'atalina, nga ye alagira abantu bamuwa amakula asooka abalabe, n'amuggyako amagezi g'omuntu n'amuwaako ensolo n'amera ebyoya n'alaka okulya omuddo nga akabuzi oba akaserabo ku ttale. Ekirala kinjize bw'obeera ne munno oba ne banno nga tebafaayo ku ttoomi likisiigibwa, omanya nti bulijjo si banno balabe naye tebafunanga budde. Naye anyongedde okutegeera olwaleero nti ekitiibwa ky'omuntu Katonda yakikuuma kizibu okubikkako ettaka. Bwe muzze mu bungi bwe muti ne mugamba nti oyo omwana waffe mutabani wa Nsamba tumutegeera. Ekirala kinjize nti wotegeera omuntu nti akuze kwe kuba nti aba n'amaanyi n'obusobozi okukola ebyambyone n'atabikola n'asala okukola ekituufu. Omuntu ng'alina amaanyi, ng'alina entebe, ng'alina omuzindaalo n'abikozesa bulungi, mwe mubalizanko Katonda nti Katonda yamwogololako ekirabo ky'amaanyi. Era njize nti bw'oba ozimba weegendereza ne gw'ozimba naye, anti bangi bw'omujja wabi mu musingi awali okuluma obujji, ng'olwo afuna abamaliriza nabo abatalina na byafaayo byekyo kye muzimba. Ekyo nakyo nkize. Era njize nti abantu kyangu nnyo okwagala ng'akasana kaaka wakati muyaga mutegeerera mikwano gyo ddala, mwebale ebikubeera mikwano gyange bwoya. Era njize nti omu tetulina kunyiiga nnyo nga tufunye emitawaana mu bulamu bwaffe. Ebizibu bituyamba okufuna omwaganya, okwongera okwetegereza ebyo tuba tutawa budde. Tukkirize nti waliwo abantu abamu abalinze ogwe, waliwo abalinze obiveeko, abalala bayinde weetamwe, waliwo n'abalowooza nti ebyo obirese. Njagala kutegeeza nti bano bajja kulinda nnyo. Sigenda kwetamwa, sigenda bivaako, era sigenda kukoowa. Era mu kaseera kano buli kintu kyonna kye nali ntya kimaze okuntuukako era nkiyiseemu. Kali nkyatya ki? Maze okwota omuliro, omukka ogubalagala, abantu ab'enkwe, amalindirizi,
enkwezenge, empayipayi, era Mukama tusaanidde okumwebaza olwayo kubanga nabyomberabye. Bakadde bange naddala mikwano gyange abali mu bukulembeze buno obw'ebyobufuzi, kyenjala obbagamba bufunze olwaleero nga mbagambye ku byenjize. Kino kyekiseera amaanyi gaffe, amagezi gaffe, obumalirivu bwaffe, okwewaayo kwaffe na byonna bye tukkirizaamu okubiteeka awamu, tunyweze obumu, tuddemu tutambule tuzzeeyo essuubi ly'abantu baffe. Olaba omuntu tateeka maanyi ku byakola ng'agateeka ku byalowooza nti tokoze, manya nti oyo mulabe. Ennaku zino obulamu bwange bweyongedde okubeera obutangaavu era gye ndaga ndabayo. Bwe nayagala okubeera omuntu mulamu ekyo nakibeera. Ekibuuzo nti kyangasa, ekyo kikyo nange. Ebyo byonna bwe nagezaako okubibeera byandetera ejjoogo, okutyoboolwa n'okujolongebwa. Kaakano ndi mukambwemu naye ndi mutegevu ekibala. Sigenda kufootooka wabula nja kusigala nga ndi muntu mulamu era afaayo ku buli ebineetoolodde kubanga eyo ennono yange. Teri agenda kuddamu kunsiiga ttoomi, teri agenda kunkonjera n'asigala ng'akunnumba bukunnumbi nga simwanjudde eri bantu oba eri Katonda. Tuli mu biseera ng'abantu abagezi bateereddwa mu mbeera ey'okutya n'okusirika, kubanga batya nti abo ababagezi amasaamusaamu n'ababafaanana bajja kutya nga abagezi boogera ne baleka ne beetaaya. Kiki ekyetedde abantu Katonda byawa amagezi okwefundikira ne mukera ekisaawe ab'amagezi amasaamusaamu okuttattana eggwanga lino? Ensi ze mwegomba, mwagala nnyo okgenda mu Amerika, mwagala nnyo okgenda e Canada, ezo ensi temwegomba. They go for their best did them. Enjawulo eriwo nti bakkaanya ku bikkirizibwa n'ebitakkirizibwa. Okutya, okwebeera, okwemotya kwabo Katonda bye yazika amagezi bw'agaddukiranga n'agongera abo abakozesa mwenenyanga mwekka. Ensi yeetaaga buli alina obuvunaanyizibwa okwewaayo n'okwevaamu. Sigamba bantu ba kibiina kimu oba baddiini emu oba baggwanga limu, ne buli munnayuganda awulira nti alina ekkatala ery'okukola ku nsi eno. Era abantu benyogeddeko waggulu, mawanga, madiini, si bulabe eri eggwanga lino, naye enjawulo ezo bebimu ku birabo Katonda byawa ensi yaffe, tusaanye tubikozese, tuweereze ebitonde bye mu bwenkanya. Ekimu ku binsanyudde olunaku lwaleero bakadde bange kwe kulaba mikwano gyaffe naddala abava mu bibiina ebyenjawulo, ababaka babanjuddemu abawulidde, abava mu NRM ne baladesi we bali, abava mu FDC, pulezidenti wa Jema waali wano. Kikulu nnyo okubanga we muli bano. Abantu bano bo si balabe baffe wabula bannaffe, naye mu ennimiro yatukwasibwa buli omu asiga mu nsigo ye. Kuba ekifaananyi ng'ekisaawe kino nnimiro muba muli awo nga bagamba mugende musige, ow'entungo n'aleeta, ow'ebijanjaalo n'aleeta kanyeebo, omulala n'aleeta amatama g'ogote. Muba muli awo nga n'ow'empanda asize, ate wakasoli n'avaako emabega. Eyo ennimiro ebeera y'amajangwa. Ekiseera kituuse tukkaanye ku mmere ya kika ki ebala mu nnimiro Katonda gye yatukwasa. Abataka abaatukwasibwa balemeke kufa njala,
anti tuli ku katala lye baatukwasa tulime tubaze ku lwabwe. Emyaka 62 nga tuli ggwanga kkulu, buli omu alamunne ng'omulabe. Omusitale gw'ebyo ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa tuli kukuba ddi. Obusika bwaffe tugenda kufuula obusika bw'abanafu ba Lubojje, kubanga tutambulira mu mbeera buli omu ng'atya munne olw'ebigendererwa ebitali birambulukufu. Ssemateeka wa 95 twamuyuzaayuza dda, ebisanja twabijjamu, emyaka twabijjamu, katusigalidde kujjako ddiba. Akiraba yeebuuza oba kisumuluzo oba muvubuka agonjose nga toli tomanya sowa kyokutte ng'okutte ssemateeka. Bwe nali nga ndi Rope nali ntandiseewo empuliziganya, wakiri mu abo abaagala enkyukakyuka tubeere n'eddoboozi limu ku ebyo bye twagala bikyuke mu ssemateeka nga tunadda mu kalulu. Waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu era mbawa ekitiibwa, kubanga obululu tubukubye ne buvaamu musaayi na busambattuko. Waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu, abandi bagamba nti akalulu kaluddewo tukanguyeeko ffe twagala kulonda era obuwanguzi tubulengera bulengejja. Amaloboozi ago geetaaga okugatta ku lyange n'abo abalowooza nga nze twagala twetabe mu kalulu ng'aliwo ennongoosereza ez'omuggundu mu ssemateeka wamu n'amateeka amalala ageeyunze ku by'okulonda wamu n'enfuga egobererwa. Nsanyuse nnyo okulaba muganda wange Joseph Kabuleta, omukulembeze wa NID. Ebirowoozo byombi bigoberera nnyo gw'omu ku bakulembeze mu ggwanga bataweereddwa budde. How can a nation discard its brains ne batabawuliriza? Eggwanga likula mu myaka n'ebyenfuna, naye nga bana mu ggwanga yaffe erabika yagaana buli muntu akola bibye. Muto wange Honorable Haruna Kasolo nkwaniriza, kisoboka okusigala nga enkola gye tulimu bano abaka palamenti mbiwulire mwe muvunaanyizibwa. Kisoboka okuba nga enkola gye tulimu ya decentralization esobola okulera enfuga n'enkola ey'okugabana obuyinza n'obuvunaanyizibwa. Decentralization bw'abanga nansi mu ddwaliro asobola okuzaayisa omwana n'atamulya oba n'atamutunda. Bannayuganda basanyufu ku nnondo y'abakulembeze baabwe. Bannansi n'ebyenfuna basobola okulera obunene bwa palamenti. Ebimu ku birowoozo byange biri nti palamenti nene nnyo tutugyetaaga mu bunene bwayo, ne bwe mba nga nze omu ku bafulumye naye neeweereza eggwanga. Naye ebirowoozo ebyetaaga okuwuliziganya nga buli omu mwesimbu eri munne ng'abakulembeze be tuli mu palamenti towoozeeko. Ye abaffe rifali ali mu kisaayo wakati ng'akkiriza abazanyamu batambule n'effirimbi asobola okufuwa omupiira negugwa mirembe. Ebyo tubirowoozeeko okusinga ebintu ebitwawula ne tufaananya ng'abantu katoole. Ensonga zino n'endala nnyingi ezisigamye kuyamba eggwanga okutwandula ebigere ze njagala okumalirako ebiseera byange ebiddako. Omulimu si mwangu naye twazaalibwa kukola bisinga bwangu. Gwetaaga okwebuuza, okuwuliziganya, si n'abo bokka be tukkaanya nabo ab'ekinywi, wabula ne bannaffe be tuyita abalabe, anti nabo ku busika bw'eggwanga balinako omugabo nandibadde olowooza nti babiyo bwenkanidde awo. Wakati mu butiitiizi n'obwannakigwanyizi n'abo b'olukeddeyo lwange twetaaga obumalivu okwolekeza obwanga ebiziŋŋamizza eggwanga mu by'obufuzi. Manyi abantu bangi abalowooza nga nze naye nga tebalina buvumu kwogera oba okwatula wakati emikwano gyabwe ebitagenda bulungi. Olaba oli agamba nti baŋŋaanye okujja okusaba, ne weebuuza nti obukulembeze tebwakutuuba. Waliwo naye yagambye
ne mwewuunya nti temugenda kusaba mugateeka atya okusaba. Kakati oyo erinnya lyalina Kristo. Ewaffe eyo wali abasomesa ba katikisimu abasomesa mu lugigi gw'abakulu gwe tuyita ogw'abalonde e Masaka. Ndowooza tujja muweereza asome katikisimu y'abasooka n'amasakalamento. Saba Kristo omuntu oyo nja mukuweereza. Nga mmaliriza tesobola kutya kubanga waliwo abalowooza nti ebyobufuzi babisibako olugo omunda ne wabweru, nti bwe bakuwa olukusa oluyingira n'olufuluma. Faamu embeera eyo tugiyiseemu era teri kipya, wabula ku mulundi guno tuyize ensobi zetuddiŋŋanye tetugenda kuziddamu. Tunoonya obumu bw'Abannayuganda bonna abawulira nti waliwo ebiziŋŋamye, waliwo okweyisaawo, waliwo okwetona amaganzi, waliwo n'okulya ensowole, okuzaamu abantu baffe amaanyi nti ensigo y'ebyobufuzi erimu okujooga n'okutobola bannaffe, ate ennaku zino mwegasseemu okuwa obusuulu n'envujjo ekiba Katikkiro tetugenda kugiganya kutojjera, kubanga yabulabe eri ebigenda by'obukulembeze mu ggwanga lyaffe Uganda ne mu nsi yaffe Buganda. Wano njagala okwebaza babaka bannange abayimiridde nange ne beesaddaaka mu kaseera ke tuyiseemu ate ne basigala ku mazima. Sirina mubaka yenna gwe nali nkubidde essimu nti wange ntaasa ndi mu bulabe. Nagamba nti buli mubaka nja mumulekera obulamuzi bwe. Bw'anaddayo mu balonzi bamubuuze nti olya mmere ki? Bw'oba oli mu paalamenti banno nga bakola oba okola ki? Tukuze tukuwa ekisumuluzo, weetaaga abakasi. Ebyo ne mbirekera abalonzi abalonda ababaka abo. Waliwo omu ava e Buddu ate musajja mukulu yagamba nti yekizibu kyalina ku mpuuga abasiikiriza nnyo bo tebabalaba. Akasajja buli kimu balabako anoga nti ono tumuwe ki? Yetaaga kusulika mu kibanyi, bamunyookeze muzuukizi, tumukolere ki? Ababaka abo njala obba kubagiza n'abaabalonda. Njagala okusinzira wano e Buddu, Musazaaliya wa Uganda Prime Minister yasooka Ben Chwanuka mu Uganda nga yeetengeredde okukoowola buli ayagala eggwanga lino liwete ekkoona nga terigudde kigo, akize tutambule, twogere, twebulirire, tusalewo ebikulu ebinaatuwa obusika obutaliimu kuyiwa musaayi. Twetaaga eddoboozi eririmu amazima, obwetowaze, obwenkanya era nga lya bumalirivu. Okuleekaana si bumalirivu, wabula okusimba ensonga tali kutya, ate naddala nga tetukolera mu kutya abalina obuyinza oba abalowooza nti bebabugaba. Munnayuganda owa bulijjo ye wa mazima, wabula akulemberwa bakuusa na mpayipayi. Buli kiseera balina kye bayisaawo okutuusa oluwalo lw'obukulembeze. Tetugenda ku luwalo luno twolekedde kukola bya buvunaanyizibwa mu bukulembeze bwaffe. Tetunoonya bitiibwa oba kusinzibwa, wabula okuzzaawo essuubi ly'ensi yaffe. Teri mukisa mulala kukola kino, gwe guno waakiri ku mulembe gwaffe ffe abali wano. Wakati mu kukkiriza okuwa ekkata lino twali kuwannaanya wadde kubaawo, twali kuwannaanya, wajja kubaawo ebijjagawanyi. Bwe tufuna obutakkaanya mu nkola tetulina kwegwa mu malaka. Katonda yatuwa emitwe, teyatuwa nsumbi nti zaatika, wabula emitwe omuli amagezi okukola obulamuzi nga bwe kiba kisaanidde. Nsaba tuve wano nga tutegedde nti n'abo abalina obuyinza
abagwa mu kiti kya muganda wange Kasolo nabo bubookya era bali ku bunkenke. Tulina amakubo 3 gokka ag'okububajjako, agamu gasoboka, agamu ga bulabe. Olaba balowooza nti tugende mu muddo omuwanvu nga gwe bagendamu. Olaba balowooza nti batwale ng'Abawalabu naye bakyogerako bwogeze kubugumya mu mmwa. Olwo naffe abalowooza ntusobola okukunga bannayuganda abaagala enkyukakyuka ne bagenda ne bakuba akalulu nga tukyusiza amateeka ne basalawo omukulembeze gwe baagala ate n'alondebwa n'okulayira n'akola ki? N'alayira. Njala kumaliriza nga nziramu okwebaza Kereziya okukkiriza okusaba kwange ne famire yange ng'omwana waayo okutegeka okusaba kuno okw'okwebaza. Era nsaba mu kiki ekimu Kereziya ereme kutya oba okutiisibwatiisibwa nga waliwo ensonga ezisaaga amazima n'obwerufu. Kuno kwe mmanyi nga kwe kuyitibwa kwa Kereziya n'obuvunaanyizibwa bwayo eri abantu ba Katonda. Ssebo Musinnya nkwebaza nnyo okutuusa eddoboozi lya Kereziya eritaliimu kasaakaala. Era eri abo abakkiriza obuvunaanyizibwa bw'okukulembera mu kaseera kana kazibu, mbasaba temudda mabega. Muli wakati mu kuwandiika ebyafaayo ebirisomwa abaana n'abazzukulu. Kano ke kaseera okuggyayo ekinyusi ky'obukulembeze mu bantu baffe. Era nga bwe nasuubiza abavubuka emyaka egiyise, emyezi egiyise, ngenda kubawa obudde okwongera nammwe okubabangula tukole ebyobufuzi ebigenda mu maaso, si bya kinyumo na kunyumyamu na kwesanyusa. Kamalirize nga nziramu ekibuuzo ekyokya bannayuganda bangi, era mbadde ndaba abantu abatambuza ebibuuzo mpuuga alangirira ki? Nze wano okulangirira kisa kya Katonda nti Katonda njagala era ali nange era akyatambula nange. Beebuuza mpuuga ayagala ki? Ayagala bwa pulezidenti bwa Nuupu? Ayagala bwa ggwanga? Ayagala kukola kibiina kipya? Kati kambaddemu mu kiwandiike, kambaddemu bukukubira. Ebyo byonna byenjogeddeko waggulu mbisobola. Munaamuwa bukyeko butabisobola? Mu kaseera kano ngenda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga. Okuva mu buli nsonda ya Uganda ngenda kukolagana ne buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga sinnaba kuteekamu jjejjere buwa akalulu. Ebyobufuzi bibeeremu ekinyusi n'ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso. Nze nammwe okuva leero tutandise olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe, obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo. Era ndi mwetegefu nga muzzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeemu ekinyusi n'omulamwa. Ebifo byonna bye mbadde njagala okubeera mbibadde. Kabaka n'akuwa obwami ku myaka 21 n'obeera omubaka wa paalamenti ebisanja 3 n'okulemera banno mu paalamenti nabikola ssente bw'abavubuka ku kyalo mwami Njala n'owa disitulikiti ya Masaka ku myaka 48 mu kitundu kyaffe kino n'atanjagala akkiriza nti that was unique leadership. Bane bakyogera Mukama. Njala kusinzira wano mbayite mwenna. Mukulu wange John Kennedy Chams ne CP, muganda wange owa Need, nsaba ojje wano ngenda kwa eddakiika emu obuuze ku bantu. John Kennedy bamumanyi bamulaba nnyo. Njagala kubasaba temuddayo kugenda kuvumangana, temuddayo kukiinagana ng'abakulembeze, temuddayo buli omu kuyisaamu ne lugaayu. Muwuliziganye mu makati gammwe ngenda kubeeramu, sigenda kuwummula. Katonda kyampadde amagezi, siina kinnuma, siisimagira, sibongootangako, sibayitako kiwandiiko mu paala ne ŋŋamba nti saakirabye, buli kimu nkiraba era nkigoberera. Mange eyansomesa okuwandiika ewaka n'okusoma, nsoma ate nentegeera. Mange ne kitange bansomesa. Musenyoli
netonda tutta akadde kangi bassebo bannaddiini disikazi n'abalala mukadde wange Canon Venerable Nkamba Mugerwa okuva ku Lutikko Kaku tweyanza nnyo akadde kano abantu baffe ebyobufuzi ebyetyobooko bibayiseemu nnyo tebakyawuliriza bawulira buuzi naye tebawuliririza basaabasaseredooti okuva mu buli nsonda ya Uganda wabudde buli dayisisi evuddemu omusaseredooti olw'omukolo guno obudde butono nandibadde mbanjula mwebale nnyo tuwa akadde kano eggwanga lyetaaga buli muntu waali mu ddiini ye mu ggwanga lye okutegeera nti obudde buwungeera oserengeta kibira omuntu gwe yawa amagezi obudde babuwungeera otambula odda luddawa beponga oliko emmandwa zeewammwe obanga lubaala akuluma binamunyenye bikaaba ate oga nti ngenze kusenyanku mwebale nnyo omukwano abantu ba Katonda mwenna abavudde mu buli nsonda ya Buganda buli ssaza weeri wano olw'okwebaza obuweereza bwe nkoze obuweereza bwange tibadde buweereza bwa mutuukirivu bubadde bwa muweereza wa muntu akola ensobi buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu 100 nkola 100 decisions nga 10 oba 2 kuzo nsobi tezinfuula kapere zinjongera kutegeeza bwenkulembera nti oyo muntu naye alina amagezi agategeera era ekindeese wano okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula nemanya nti bwenkola ensobi ngamba nti ensobi bwe mba sikoze ensobi nennyonnyola kyenkoze atalinange nakokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima njagala nkome wano nga nzaba okwebaza Mukama Katonda abankuumire oyikiba Katikkiro nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja nkwebaza okutindiggana b'ekitiibwa baminisita banywanyi bange mikwano gyange baka ba palamenti obudde butukutte thank you so much naweereza palamenti yonna nekkiriza ndi mutabani wa Nsamba akoze obukulembeze bwe mu palamenti so sikweyisaawo nakuletona amaganzi my brother Joseph, come and use a minute. I want to assure you that your fight is my fight. But because you've come from far, use a minute and greet these people and assure them that we are going to walk this journey together. Thank you, Joseph. Abassebo ne bannyabo eddakiika bampaddeemu ate ngenda kukozzeemu n'olw'ensonga eyo mwenna mu biti byammwe mbawadde ekitiibwa era nzize wano leero okwebaza Katonda. Nvudde si gye nvudde naye gye nva Hoima e Bunyoro amanyanja ze Joseph Kiza Kabuleeta Amoti naye kindeese wano olunaku lwaleero okwebaza Katonda wamu ne muganda wange ono Honorable Mathias Mpuuga Nsamba olw'emyaka 2 n'ekitundu gye nakulabako nga nkugoberera n'okuleeta dignity mu leadership ekyo kikulu nnyo era nebaza Katonda olw'olwo naye n'ekirala ekindeese wano ng'oggyeko okwebaza Katonda wamu naawe ekirala ekindeese wano lyessuubi nga bw'okyogeddeko n'owekitiibwa Medard Sseggona nga bwe yakyogeddeko essuubi nti tugenda kukwatira wamu tuggyewo obukulembeze obw'ensikirano tuzzeewo obukulembeze obulondebwa abantu ekyo ffenna abalina endowooza eyo wonna wooli ffenna tujja kutuukayo era bwe mpuliridde nti olina okwebaza ne ŋŋamba nina okgendayo olw'ensonga eyo kubanga endowooza yo ku nsonga eno nkimanyi n'endowooza y'abalala tulina bannaffe bano be tuli nabo mu Holy Alliance Honorable Asumani Basalirwa Honorable Kendo Kyamuzi ali wano emabiga wange n'abalala Mabike Mike Mabike n'abalala twakolayo Alliance ffenna tugezaako okukola kintu kyekimu kuggyawo obukulembeze obw'ensikirano kubanga Uganda tujagala
njagalanga Honorable Nsamba bwajagala n'abalala bonna okulaba okukyusa effuga bbirino lye tubadde emyaka gyonna ffe omuniidi nga maliriza ogwaffe gugamba ssente mu nsawo kubanga bwe natambula eggwanga lino ne nditabaala nategeera nti Uganda si nsi njavu n'akatono. Tetuli baavu. Actually Uganda nsi ngagga nnyo naye waliwo abatukulemberera abalina omululu abaagwa mu bintu ne babirya ne batalowoozayo nti waliwo n'abalala ababyetaaga. So n'olw'ensonga eyo nze ŋŋamba ssente mu nsawo ate kisoboka abantu okubeerawo mu bulamu obweyagaza mu nsi yaffe eno Katonda gyatuwa erimu obugagga. Kino nkyero kankyogere mu Luzungu. Uganda is blessed beneath the ground with extractives, minerals, oil and so many things. We are blessed on the ground with 50% of East Africa's arable land. We are blessed above the ground with the best weather that there is in all this region. But why are we poor? Answer yemu, poor leadership. Kati kyekyo kyekitulese wano olunaku olwaleero. Congratulations my brother. God bless you so much. Ken, 1 minute. 1 minute. John Ken Okyams is my name. Nzize wano okutendereza Oweekitiibwa Mpuuga gwe nakiika naye mu Parliament ate nembeera naye mu Law School e Makerere weebale obutatuswaza. Bwe tubanga omuntu ng'ono avuddeyo atukwatireko eggwanga lyaffe literere democratically, lwaki omufotoola? Njagala okutendereza ebiseera byo mu Parliament mbadde nze siriyo olusembye luno naye nga tukwegomba olwa development gy'ozookola n'otuuka n'okwagala okukaabya Prime Minister Nabbanja amaziga ani akugambako. Malirizanga ŋŋamba nti Oweekitiibwa Mpuuga ebigambo byo by'oyogedde wano tubitutte nga biri serious, tiwabaawo akutiisatiisa kuba ffe abakyali mu kisaawe tulowooza singa Mpuuga alemerako tujja kusobola okufunira eggwanga lino enfuga ya federo Uganda yeeyagale. N'olwekyo ekyo bagastange bannansange mwestena mwe basitala okusitujja okwagesitira omusasitajja ositono omuzisitira katositona omulusitungi abakusitume. I have nothing useful to add. Katonda kuma Ssaabasajja Kabaka.